The newsroom, where untold story is revealed. Enkya y'olunaku olwaleero nga bwe kibadde kisuubirwa kkooti egenda maaso n'okubeera ng'etuula high court okuwuliriza atera omusango gwa Haji Ali Mwizera ne Ajati Zura agamba nti bakwata omwana we oba bamukabasanya muwala we Nisha era nga leero gwe mulundi kkooti gwekyasinze okubeera strict nga Hajati Zura ajidde mu bukuumi obw'ekika ekya waggulu ng'ateekeddwako abasirikale abambadde ebyambalo ebya black abagenda mu maaso n'okubeera nga bamukuuma. Wabula kino mu mateeka kikkirizibwa okubeera nga omujulizi afuna obukuumi singa aba alina bwe yeekengedde. Mujjukira mu musango guno Hajati alimu nga mujulizi eyagambibwa nga victim ye mwana agambibwa okubeera nga bamukabasanya. So mu by'okulinda beyiro ekyamazima amatuufu aba ttiimu Haji mugende mu maaso n'okusaba kubanga embeera erabika nga yo yazibuwadde dda. Obudde we twogerera buzze ku bunnaabwo. Abantu bangi bagaaniddwa okubeera nga bayingira regardless of oli ttiimu Haji oba ttiimu Hajati era basibiddwa wabweru w'ekkooti ne babagamba mubeere eyo. Ne bannamawulire abasinga bagaaniddwa okuyingira naddala abo singa oba totegeerekeka bulungi oba oli bweru kwoteeka ne babloga olwogenda mu maaso n'okubeera nga bakuuma ekitiibwa kya kkooti okuba nga ekola emirimu gyayo. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo gimpeereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka tekulise kinnomwali eyo. MC Meya kankwe ebigambo bye bino ogende mu maaso n'okubeera nga obiwulira. Jajja okujanga ina mukumba aba black kikkirizibwa no kkooti omujulizi ndowooza ttendeka ng'omujulizi kikkirizibwa okuba ttendeke erimu wewasematiko kubanga omujulizi yena alina okubeera protected kisinzira mu musango kye kati okujja n'abasirikale kisoboka okuba nga ddembe erimuweebwa kubanga omujulizi ogwawa olwaleero nze ndi activist anoonya obwenkanya mu sayidi zombi olwo ebigambibwa nti waliwo abantu bangi bemuggalidde wabweru abatazze okuakisesinga kkooti bangi kubanga kkooti eri eyaggwa effujjo lyabirungi sobola obadde bali sensitive nnyo kwani ayingira naani ateekeddwa okukwata ebifaananyi kyobola nti bangi bannamawe tebayingira naye tebabaddeeko sayidi yonna kubanga ndabyeko ne mutabani wa Haji ddala gwe bagaanyi ne baganda bemulyamu bagaanyi so tekibaddeeko sayidi. Kati lwaki abooluganda babagaana okujja okuakisesinga kkooti? Ndowooza obujjuzo obubadde bungi ate nga high court erina okuba ng'etambula mu mbeera ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Onakulalo kyosuubira Haji afuna beyiro oba tafuna beyiro? Of course ng'eddembe lirimu webasemateeka nti alina okuweebwa beyiro kubanga omusango nadda nga tegunnakusa nti bamusingisizaako omusango kitegeeza ddembe. Olwaleero tulina essuula eddene nti bwe kibanga kubanga ekituleesewo si cross examination si kuwuuza si kukola ki wabula kuwulira kusaba kwakweyimirwa okwawulwayo bannamateeka be so kati nze kino byonna kyendowooza nti olwaleero omulamuzi kwakulira tugamba bayali training leero bw'aba waali it is two ways okugamba nti tukkiriza aweebwe okweyimirwa oba ne bamuwogeza ne bagamba kabuddemu twekenne nekyekakasa nti olwaleero bayinza omusajja okumuleka nattaka ewaka mu famire. Okusinziira ku Kasirye Frank oba MC Meya Comrade One avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti regardless of oli ttiimu ki bonna bagaaniddwa naye nga olunaku olwaleero kyetwagala okuba nga tuwulira ye musango gwaddizibwa oba bamuwa beero oba addayo ate eruzira oba ekigo Haji Ali Mwizera. Kaakati nno Nnaalongo Kitone wuuno avuddeyo nno
nga temumenya mateeka bannange kati olwaliro kibaddewo okubawe nga bakubuuza oli sayizi ki ti ndi sayidi eno nti wali wagwetu bakibuuzizza nsi tondabye nga banzebweru ati kale nsereeti kati njagala togere nga siri bya bulimba nga mugiye mukoleramu tambuza kamera mu kooti abaje togere batudde ku ntebe ki mugijjuzza muli bangi tetusukka bameka muwoze n'okugoogalera kati ndowooza okitegedde nti abaja tulinga bameka watugamba nti oli nnuto naye ate ogamba leero ntwala mukisa kutegeeza nti olwaleero oba oli ttiimu mwana oba oli ttiimu agenti tokkirizibwa tukolaki olingira wano era mmaze wabweru eddakiika aga omuntu amaze kuva mu ndeeno najja naminaga enkuba kitegedde situmanyi odeyo gye yavudde ate twamuna n'obubumbi obw'enjawulo tumanyi oda gye yavudde naye nsaba bamwise ng'omunnauganda buli sayidi bagireka abasobola bajje bwe baba nga bakyagala bwe bati bagambe nti eyawaabirwa n'omuwa waabirwa bokka baba bajja muki kitegeera era batunula kootiramu justice kakati nno bano ba nagutandika nze ntwalaganya omusango guno kugambye buli ssekinoomu ali maziga nakweraliikirira okusinziira ku fulufiga nakangubi Jennifer presidential advisor avuddeyo n'ategeeza nti omukyala amanyikiddwa nga Kalibala Bambi nti ali maziga olw'okuba yaleeta ensonga mawulire emufuukidde akayinja mu ngatto nga ne guno gwaka nkugambye byafuuse bizibu nnyo eri obulamu bwe ne kaliya ye mbweri matigga ebigambo bye bibino wano mubirabe tunulya Kalibala life gyayitamu kati ata n'okutambula mu bantu anko John Segawa yankubidde tukase kaliya tutandikirewa yabikola n'akaaba amaziga n'akola ate ensi n'ekwatibwa sympathy ogenda kola ki the whole world omusajja we singa ateekebwa kalabba nga talina kye yakola guno musango gulidde all world n'omulamuzi agulimu tomanyi kyawulira singa bukyenkya nga teyakozesa mwana oyo abakazi abasinga bakutta abaana babafudde bizinesi omukazi agamba omwana we oyo omusajja mwetege mubeereko maama wo yakutuma that's life tuyina obuzibu tewakyali bantu boogera bintu bitwogera tewakyali bantu boogera mazima ne gwosubiramu amazima tagayina tetukyalina bantu bakulu betuwulira byama tetukyalina basenga bonna mubalaba bawulu tebafumbirwangako balemu obufumbo beba motivational speaker ba Uganda oli ayita Nalongo tazaalanga wadde ensowera ebbiri talina na musajja nejaza atamanyiyo omwana omuyakamu abasajja 8 yayita motivational speaker yabulira abafumbo agenda bagamba kibakole ki mbulya motivational speaker gwomanyi nga alina amaka gatudde ayogera ku bufumbo abulya senga wa Uganda mumpe wano mu kamera mwogere wadde akuba freedom star nagijuza akubane lugogo mwogere awo nga alina omusajja senga nantume ani boogere wano senga mida mwogere mbulya bbawe beba motivational speaker ba Uganda bana mutya kwogera. Beyond the newsroom nzedde yakutuusaako ensonga ababoterevu nnyo mu kuva mu nsonda ez'enjawulo. Mbagamba ebigambo bino nti mwekuume nnyo ate mwagale nnyo obulamu bwammwe kw'oteeka okwagala abo abakuliraanye oba banno ate tusobole okutambuza eggwanga lyattu Uganda. Mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane ate ng'omutonzi yasiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.